nze byombira byeko kati omuzadde ngoyo abasobola osomera omwana we omulala edduwa abasobola osomera Husina edduwa ate bagamba bazibasomera naye nga bwakugamba era bamanyi nobbibalange naye Husina ku dduwa ze nkusomera gwe atalina adde kyokyukako osaala buli nkuwulira eyo mu kibuga otawaanya banno ova eno ddeeri abasajja bakulemye maama nga yagamba omwana we ekintu ekyo leero aleeta obwana buno bwazadde obutalina bakitaabwe buli mwaka oleeta wano omwana simanyi lwaki okwegattako otosooka n'okuvaako n'olabira bano be watuleetera kuba kati baganda bo basalawo era ne bampeereza ne bufiizi ate abaana bo balwala bapamaapama nze nabalabirye ate era ndabirye n'abazzukulu olumu ng'olumu mutuufu ngweyabuuza Husina ku bwavu bw'oliko ate ozaalazaala biki anti agwa mbasajja abaffe laba yakafuna ono n'amulaga mbu amwagala n'amuliddeko byamulyako nadduka obuzibu olumusi bwa Husina naye nga abazadde abaana bamwe abamu abatannafunamu bambi mungu batannawanika madaala baba beetaaga buli w'omuzzaamu amaanyi nti kijja kusoboka naawe ojja kukikola ng'ate gw'olina kubudaabuda ate ono atalina temumulaga nnyo nti ali out of place mu banne bw'aba alina kyayagala oteesa mumuleke naye ateese naye nina abaana bajja mu inbox yange awo nga maama waabwe oli mulala ng'okwatakwata ku bintu byange ebintu ebyo bya bbeeyi mmanyi twogera kuwajja mu inbox yo manyi twogera kuwajja mu inbox yo nga bagamba maama waabwe baani abajja nga bakulopera maama waabwe mbadde ate nendaba oli akwata ku bintu byange so omwala yafuna kamufunza anattiriisa ajja kufunda abule lekerawo bakuzaaguze ebintu bye ebyekisiru Shami mugambye ki ajja kufunda abule yeenoonye nga teyeeraba kawulituuse wajjajaba puroguramu gyatiri mukwogeraku twagala owabye bakazi watutuuse simanyi alina mufunza simanyi genda okole amakulu gonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese n'ayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye gwe atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder lwaki tubonaabona agookya lesuwewooma ki kino kisigalako waguze nno kamera naye ozateekwa ettire singa wasigadde mu ssimu tajja bitegeera twanyi binga waliwo eri ebeerako ekifaananyi kyange nze ngula buguzi bintu ebisigadde bye ebirimu ebyo kunyigira biki kaleketekawo ekiriwo temugirya njirambye nekisoba nga wekumye mmanyiwo kati ajjebbe njirambye okola bwokyo omuntu eyakagula kamera Rolex ekyakumalamu onambye nguze mbikadde kamera yange nguze mbikadde so mfana nga Shamim you want to be professional I want to be ndagala banga mwe Shamim naye ate onobeera otya professional nga akatatambula
tuli ku kyate banna Shamim tutya kati n'okkuwa obuntu okoma muwanuke bantu bajja lowooza ffe tutakyalina bantu kumpi chano yo yeriko obuzibu nze kati era nnyambye twekeyo disclaimer nga bukyali bannaye Shalom yaguze kamera naye stand yo ngeri ng'ey'omuchina olwana channel buli progress owulira ekuluma temenyeke ate nno channel gundi kamera neegwayo obadde ogimazeeyo kati kamera ya kibanja mpola ano bajja kujja bennyini bagibbe ate gwe osigale ng'ogisasa erimu tulaka ekitaddemu tulaka erimu bajja aweebeeri kamera bagitulaki Welcome to Shalom 256 manga channel ngitunda Kasuku yagambye Simon ti channel gitunda n'abalabe Kasuku Kasuku ayagala buli mu YouTube aggalewo asigalewo yekka yabakola naawe onwana okyaza abanvulunga niyo byogeraako. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kaswera kigambo it is happening manya oli ku Shalom 256 yeah don't forget to subscribe kindly ndoza kyekiri ku channel yo ekitambula it's happening slogan etambula singa wakagoteekayo shene wadde beranga birwa kusatu ate kati erazewa tetujja sobola munatsonyi wambadde mujagadde sho bogata mugwo mukaaga mutulaze omukwano bambi nedda leka tuweze omwaka ekyusizze eggwanga lina abakyala afumba mu kyantu abantu bajagala n'omukyagala okutuleetera abaana be sho mujagadde eno naye tubabuulire leero ennaku z'omwezi ziri 4 Lwakusatu February 2026 kano episode kwa byako eddakiika 3 yeshe esembyeyo yatuzze basiibula atutya twayinza Shamim ate dulite twakola wali ne maama wo mu miti olaba ensonga kyevuddewo kyeva nkugambye osigazza slogan olwana mmange toyinza kubanga channel yo tetambula lino taliko tetambula ne maama wo mu mataka kati kola real estate nina kyempitamu gwe tokiraba you're fighting me emotionally you're causing emotional stress emotional disorder kasita onyodde ka minute mate kakyogera n'akangulidde kati maze kunnangira nze no natidde ekiro nga ndaki Kasuku kiga channel gitunda Kasuku yage channel gitunda olwokuba enzita nyo kyawezayo 10k gwagenda okugimpa leero naye towezezza 10k kasaba banga balaba ne bamalayo oba bakoma wali it's happening bwe tugamba okay maliriza tusiibule tutandike teeka n'abawakukola nja kukola egenda kyuka mugera gituma ki ange kati nkubira ani gw'olinayo agenda okwogera ebyamagezi gwagaye buli muntu ali mu ggwanga lina ategeera nze nzekka wano mulina ayogera ebyamagezi awo olimbira abantu awo buli kimu ndaba kisobola comment nga tubogera Sibeda babeera ne Shalom ayogera ebyamagezi ne nga kiri kizwawo nga bakiraba abantu kinna munene mbeera byakisibo kyari kiri kinswanjere Kasuku yenswanjere nswanjere Kasuku natsoka esiba na tulina alusa leero tukekkereza ku masannyalaze kyanaye n'atuwaeza amasannyalaze tewali wifi tewali esi tulinga abali mu gundi buli kimu bakisazeeko tulinga abali mu Libya yokka si Syria so wama shafe so senga tuli mu kamera ya shot and mamwa mukolekanye kamera empya sagala complimenting nkali leka host yayogere yes sebo projja kwogera bigenda kunyiza abali bafa abalungi asha mutu 56 baveeko kyetwagala ffe kyetukolerera oddeyo eri mu ddagala ly'egganda tuli bangi nnyo tujjudde nnyo kino ekintu ffe twakitandika nga kyammwe eri mu lockdown mwajja mutufuukidde ekizibu kati abasubscribers boolina bwe mbagatta ku bange oweza emitwalo 5 simagolo mwagivaako tukyagiriko era etambula kati mulina bameka ngenda kuweza 24 oweza 26 oweza emitwalo 5 yeggolo yo kisoboka bwe tugamba nogenda bafuna ku gundi ku kampa gyetandisa okusoma tebafunye sikaala naye no sikaala yabalumye bafunye sikaala
ogenda kukola kya course work. Wagambye ani agenda okunyamba? Wagambye anka agenda kunzibira ebyo. Agenda okukolera gunji. Course work. Ate nze nkyatukwata. Kuba kati bali kyalo basinga obukulu. Bakyo okuboggolera. Kye kigenda okunyamba. Naye no bitegeera. Genda basibitegedde nakuyita. Olaba gwe pepa yakuyitako ng'oli luzira. Era nodda n'ogikola. Nange we naaba ngudde naddamu. Simanyi essence ya programu eno leero. Nange sinagitegeera kuba ndabo nnumba. Okugamba ng'osinga balekicala obukulu mba sirimbye. Naye bw'oli osinga abasimbe bonna be bakusiba nabo obukulu. Kuba abamu baba batane balaba bano nga baali baana bato. Kitegeeza wali omo nga kkojja. Baali balaba amiisinga mu yeggwe kwe kutwala. Bwe baalemererwa kwe kkuta. Bannange. Sane, jantu kumukole sabuka. Jamukole sabuka. So oyagala nemwe nabagamba nzeze ko omukazi abalimu. Program. We naaba safe day ko mujja kummanyira. Kye sigenda kukkiriza. Nino babeeramu nga nange sigambwako. Nja kukola nammere kye yakoze mulya nnyama. Gwe. Wakirabye. Nammere yageze mulya nnyama. Kano akakasajja ati oli yagambye va ku bwana obuto. Ekera afumbira obwana obuto. Ko nammere mukadde alina sirimu. Lwaki onja Samira? Kyete kyetaagisa ekyo. Nange nakirainga tekyetaagisa yadde. Naye ate erudda ne ŋŋamba waayi babadde mu gundi mazina ga nkima. Nammere yagoyinze personal. Noli yagoyinge personal. Ogamba otyo omuntu nti afumbirwa bwana buto. Oli papito kutwala omukambwe. Papito naye pakati papito afunye ekirevu. Alinga George of Dajango. Kakyakuze. Ekirevu kimukuziza papito. Nze byonna byenjagala obbagamba. Nammere yakubidde. Buli gwe bagenda okukyaza ne Nammere. Yakubidde entambi y'essimu. Tumwogereko mpola. Uno ntambi mwaya Samira. Yabadde amwogerako. Ati ntambi yarayidde naga Nammere agenda kweza bwa mukaga nga. Nasimbawo ne ssente namulabye. Ebyekisimu. Nammere amusa amasimu ntambi aganye okukwata. Eresa tufuna ka intention tuyinza okukafuna. Asobola nno musiba ate Nammere. Eyoya. Naye kye mmanyi mu byonna mu byafaayo bya Nammere. Bwe tunaa tuvudde ku kamera nja kukuwa emisango gyonna gye yaloopa abantu n'agiwangula. Ntambi akitegeere. Nammere ndabyeko kooti buli musango gwonna nga kasita Nammere aggaatugende mu kooti. Kiba kizibu nnyo muwangulirayo. So ntambi takwata essimu. Ne bw'aba n'aba tagikutte Nammere kye mumanyiiko tazikiza. We Gaza alipanda. So ntambi wafaanana bubi mu kkomera. Tekyandibadde kirungi kuddayo. Namwatulira. Nze nkubuulira abantu twagamba boogereko ekisaanidde ebisigadde obireke tolemezamu. Naye nga njagala kutegeeza Nammere yagenda okusobola abantu abo. Abo abantu badiisinga jjukira mukazi. Njagala kusema. Baagala ne bakkuba wano wawasa omuvubuka mukima omuyonse. Shami. Mukima omuyonse wamala okukkuta muzzi. Bw'ayonoona musiimuula omunzirizi. Ebyo tebigenda kuddamu era ebyo Nammere buli akikkubisa. Nze oba Nammere nayimirira naye mpaka sigenda kumuta. Muntu wo. Naffe yatusootingamu na miitingako. Nammere muntu wange ate kati ggwe. Nammere yatusindikira ne looya we ku bibyo. Mugabi. Era sigwa Nammere sigwa. Ennaku ezi. Kwe siva. Ne ku lunaku lwe bakuta. Nammere yali prizo y'omusajja yakola production yatuyamba ku production warrant. Ngamba yatuyambako twali naye like yatulekerera kolo Nammere yatugamba omukozesa kyonna kye mukola ki kye mwagala nze ebisigadde ebya payment biki lwakuba nti yajjanga buli kimu already kyakoze ekyo n'abeerawo era teyavaawo. So Nammere kwe tava. Asina kyekyo naye Nammere mumuleke. Is it right? Wekyagayo omukazi Namige nga Nammere nga bolaba Betty Namboozi. Njagala kati ku stage nga kuliko naye Betty Namboozi. Nammere wali. Nga kuliko yagalayo omusajja awo. Frank Kashumba. Frank Kashumba ate ajja nnyumirawo. Ajja nnyuma avaako. Waliwo ono naye avaako. Asaagala avaako ate nze. Waliwo bano Nsamujunganda. Afemis. Sindako yooya akkuba ng'ayogera ekigambo eki. Buli muntu n'akiwa attention. Naku nabigambo byatabuse. Agikapa ayogera ekigambo eki kyamuzaalidde Mbaraka Munyagwa.
Ebigambo bya Kapo byazadde Munyagwa. Tonnagalaba. Tonnakafuna ka video. Ennaku zino ndwawo okubeera online. Munyagwa kembe ya nnako. MTN babba data wange. Mutwe nammwe data. Bannange mutuweseeko data. Kale tunatandika kola MTN nabakola ki? Tandika. Balina ku yesimu kuba. Mamirira. Nabakola ki MTN? Mamirira. Government yazzaako internet. Nze bwengula data GB 12 zikola ku WhatsApp ko kate so downloadinga kintu kyonna. GB mega? Na 12. Kuingo ina sente. Zikola kusindika messages zokka nakabakubira simu emirundi egi. Bwe munga katikola kino katikola kiri data wange ye mumunywa ate temumuzza. Muri ku last warning. Kyonche babuulira. Last warning. Yes. Shamim, is it gwalabanga kyabuntu okulanga atwanga tuyomba naawe noleta mu obulwadde bwange tuli bamukwano okimanyi ndi kuddagala. Nonangira. Nonga Amiriya muri eddagala lyo. Olabye ekyannameere. Ekyo langira onale bwa fa mulonjo amakindi east. Namugamba omukadde ali kuddagala. Kisinzira babadde muki. Omanyi bwe mba mu lutalo. Olutalo lwe babaddemu oli yamugambye awasa obwana obuto. Kitegeeza yamuwadde kyawulira. Mulya nnyama bwe yabadde awanna mmere yabadde awulira nti kyamuwa. Kimudiisinga. Kimukakkanya okusirika. Kimuleetera obutaddamu kwogera. Nga ne nammeera ayina omuwa. Ekyo ekimujja mu kyamukoze eki. Mu kyamuwadde. Omanyi omukazi yenna bw'oba ng'oli mu basajja ng'obeetoolooleramu. Kye basooka okwagala kwe kumanya weakness zo bakukkakkanye. Kati olina okuba nga naawe togenda. So kati ekyo bakimanyi abantu bakimanyiira wano nti nammere ekyo basobola okukimukubisa. Lwaki bakimukubisa? Anti bo balowooza nti omusajja omutini aba muto. Bwe buzibu wano. Kati kyo omanyi nze nnina ekintu kye nali ndikodinga lwakuba oba saakiteekayo. Ne ngamba abantu Uganda twadoptinze empisa zonna embi eza Western culture, ez'abazungu. Zonna embi tuzirina wano. Ne tuziwaanira wano. Wano nnungi. Embi zonna ezoonoona culture yaffe, ezijeja mungu waffe, ezimalako bannaffe emirembe batwala mu rehab, okukola buli kimu ekibi abazungu kye tubakopyeko kyonna kibi ate wano waffe we kituukawo kirabika nga kirungi. Kati ate ebirungi bye bakola bye twandibakopyeko tetubikoppa. Aye ne tubisuula ettale. Kati nga ebyo body shaming, omuzungu eri bw'aba talina kabina ayambala najja nayita mu banne nga bonna bali okay, bonna ne bamuwaana, bonna nga biri okay. Kiri okay. Okitegeera omunene kiri okay. Omwana omulwadde wa sickle cells kiri okay because babirabye babimanyi. Bamanyi nti omulwadde wa sickle cells asobbeerawo n'atambula asobbeera waliwo eyaziŋŋama waliwo ali handicapped. Waliwo bano abaana abalina cerebral palsy abaana abalina emitwe eminene waliwo abaana abayiwa endusu. Ng'omuzadde bw'abeera naye mu community bazadde banne ate be bamuyambako k'oyo omwana. Kati wano e Uganda kikyuka. Bw'oba n'omwana oyo mu society bakuboola n'omwana wo ne bamubooleramu ng'eyo omuzadde aliraanye akuliraanye tayagala baana be baasociatinge na mwana wo kubanga ayinza okusiiga omwana waabwe ki? Obulwadde. Okitegeera. Kati ate ebirungi bye balina bye twandibakopyeko twabireka. Ne tutandika okubakoppako buli kintu kya bussiru. Obuseegu bwonna ne tubukimayo ne tujja ne tulowooza nti omuntu omussiru wano aba ategeera. Nze naye omuntu omussiru wano asigala musiru ku nze. Osigala oli musiru. Tosobola kukyuka, sisobola kukyusa kujja mu bussiru bwate ne nkuteeka mu bategeera. Bw'obanga oli musiru. Kati wano we wali gundi eyo ejja olw'okuba baba tebamanyi musajja mulimu gwakola, olw'okuba omusajja wo tali mu limelight ne batandika. Baawe yamwewasiza. Mukima omuyonse, mukima omutayirire, mukima omugulire pampa. Wabula nze mwagalaka bw'omumaliriza kati munzirize. Naye bw'oba omusindikirako ennywanto. Kati nammeere y'omu ku bakazi wano abasobola bullying ye Uganda. Era nze ekyo nkimwagalako. You recommend her for that? Yes, because wano e Uganda singa bakulaba ng'oli bw'otyo yegeyege.
kati baagala Nammere avumibwe naye yetakkirizibwa kuzzaayo mbu kimufuula ategeera. Bangi abakikola si Nammere yokka mu Uganda oli akuvuma ne bagamba lwaki tewasirise asirise teyejjusa ku bintu ebimu wabula waliwo olwosirika ate ne wejjusa n'ogasinga nayogera. Si buli kintu nti kyetaaga okunnyonnyola oba kyetaaga abantu ne bagamba kati lwaki wennyonnyolako waliwo ebisa ebyetaaga okwennyonnyolako nga singa okireka n'otakinnyonnyolako mu maaso eyo kiyinza okuaffectinga ng'ate tokyayinza bannyonnyola bakutegeere. So waliwo issues nze nange zesireka nga tusizinnyonnyodde nga togenda kujja egende bugenzi bwetyo. Oli akulangira obulogo akuseka ekyobusezi. Mulimu ebintu ebimu bye sisobola kuleka ate mulimu ebimu bye nsobola okuleka. Ekyo ne ngamba ekyo kiyite. Ng'oli ne bwajja n'akunnyonnyo ne bagamba kati kyami muwandivuddeyo n'onnyonnyola kweno no kati gwe bw'otula munogamba n'omulala era ajja avaayo ayogere kati sirina kino bwe ngenda kinnyonnyola paka. Kitegeeza nino kinnyonnyola mpaka naye waliwo ensonga gy'otayina kuleka nga either egenda kuttira brand abantu abamu bagenda gitwala ng'eri serious ng'olina okuvaayo teekayo disclaimer oba bo abalala basigala bakikakasa oba basigala tebakikakasiza kasita oba ng'okinnyonnyodde. So nze kyesaagala wano bantu bamu beerowoozese nti ogenda kujja ovuma omuntu mbu ya acting a professional gwe in the first place lwaki tewabadde professional before you attacked them. Singa teyamuvumye n'oli teyandivumye kuba sisuubya Nammere mulalu okitegeera ekyasirimu kinene nekiri kinene ekyoga nti yeewasiza omusajja owasa obwana obuto yali awaddeko ku papito ennywanto ayinza obba kuye osinza nga ye ku mulya nnyama musajja mukulu kati alaba bba Nammere yawasiza ku myaka emeka ani mulya nnyama simanyi naye ayinza obba ye no mulya nnyama simulinaako buzibu nze kyesaagala bantu balowooze nti mulya nnyama yabadde ayina right ejolonga Nammere naye nga Nammere n'oli yagoyinze personal buli omu jasi yawadde munne kyabadde kimugwana tewali kyengenda vumirira Shami mso akudda kumpa ne ngamba mbu Shami mwina sirimu gwoba ngambye eki oba ngambye eki gwogenda kujjonja ejenze kyenkuddamu kyonna okwo kusalawo kwange abantu tuba tweweebuula n'oli yaweebudde munne bonna beeweebudde ekyo mulya nnyama kyayogedde nze kyesaagala kusalira yenna musango tetusala nekyo kibadde kyogerwa osanga naye yakiwulira nga bakiwulira lwaki yabadde akyogera ng'ate mulya nnyama musajja mukulu ng'ate akigamba mukulu munne honorable kitegeeza naye yabadde tayinza muttira ku liiso paalamenti bwete bw'eba etambula atakuttidde ku liiso tomuttira ku liiso. Saagala muddaawo mwerowoozese nti Nambooze alina okujja avuma abantu ate bw'amala obbavuma bo baavuma balina kuba professional. Bwe bajja ne bagajja oyo Ssennyonyi ye musirise bwe banajja ne bamuvuma kati naye bwadda oba n'akikuleetera mu luzungu aga naye awo Joel nga yasusseemu lwaki gwoba olowooza nti omulala yasusseemu olumu tit for tat is a fair game olumu but not every day. Kati gwe kyekyakulumye ekyomulangira omugamba omukadde alina sirimu ate Nammere okuba nti awasa obwana obuto ekyo si kituufu teswa kunja kinga kugamba mundi musezi kati lwaki ku Nammere si kituufu ate kiri okke si kituufu lwaki kwoli ye tekiri okke kuba omusajja si mwana Nammere please guard yourself well kituufu naye oli si mwana muto just you're a woman in those men guard yourself well abanga akiwa mileage senga akyogerako Nammere you're a woman guard yourself well toyina yagenda kulwanirira weerwanirira entalo zo where the broadcasting graduation standards ate mukwano yabadde alina bakwata mimwa ebyo bibaawo ne mu mawulire amalala lwakuba mmwe kati tonnalaba ku bantu beewana mpi ku broadcasting amusize ebweru nga beewadde n'empi ku mpewo ebintu buli kimu wano ekikolebwa ana Uganda ensi yaffe ennungi kyaimu naye twawukana naye tuba nga tuyomba don't go personal nvuma amama ne buli bulwadde alina abaana naawe bwe tuba twogera togoinga personal bw'oyogera ku mwami wange obubi oba ogowinze personal. Did Nammere think about the grandkids? Did mulya nnyama think about the grandkids Nammere bagenda okuba nabo? But it wasn't the first time that it comes to media nga bamugamba mbuki osanga ne mulya nnyama nawe yakiwulira lwaki yabadde akyogera kati bwe nzija ne mpulira ekintu kyonna ekibiina kujja kumpewo n'enkikugamba olwokuba nali nawe nali nkiwulidde
Shamimu oganyo chipi. Ngate go bwochinga. Oganyo chipi. Go bwochinga amaze kukirizibwanze sikiriza. I don't know why I failed to get my point. Era you failed mukwano. Nze bonna sibalinaako buzibu buli omu yawadde munne kyabadde kimugwanidde okusinziira ku buli omu munne kye yamuwadde. Bwe bali abadde ettooke buli omu yawadde munne eryokya. Kyabuvunaanyizibwa okukozesa ssebo kyabuvunaanyizibwa. Kisinziira mu mbeera ki omuntu mwakumanyiiridde. Palamenti ejja kunyuma. Nga mulimu ebyo bebigenda okunyumira ebyo. Nedda si byebyo. Naye omuntu bw'abazze bwe tuba tugowinze personal mugowinze. Tebiriimu nti ate ono yasusse wayina okukuma. Tugenda no. Baba bali politiko babeere politiko. Tugenda no mu lutalo. Lutalo lwaki? Nobati Mauvazi Samongo. Batumanyi baagize. Nange ndamanyi baaganya balaba muzeeyi Museveni n'abagamba ndi ku ttiimu yammwe. Zo bala bayi bagodi yayise. Katugamba mu lutalo Mao Amongo. Basajja balaba ne basajja basesitayibwa. Onoowulira. Kikulekawa? Ani? Gwe Shamimu Munnayuganda. Kuki? Tugenda maaso mu Parliament. Anti kati obuzibu. Si ffe tulonda sipiika. Va bali wabweru. Nga tuddeyo ku kyokweweebuula. Twakola interview ne Haji Kazibwe Kapo nga ayogera ku bya Haji Mbaraka Munyagwa byayogera. Ebyo gamba tugenda kusuula Nuupu and ETSNC. In his response, Mzee Mbaraka Munyagwa n'ati agewinze personal n'alangira Haji Kazibwe Kapo okukuma mu pitu. Kazibwe ye yamugamba ki? Yamuga tasobola kusuula NUP banyekenyi wa president afuna bululu NUP bwe yafuna. Talina kyagamba ggwanga. Oli bwe yazze Mbaraka Munyagwa Haji yamugirangidde koma mu pitu. Era nabo beewadde it was one on one. Alina abazzukulu alina abaana. It was one on one. Bw'oba omanyi olina abazzukulu gwe tojja kuteesa ku muntu ana. Kuba Haji amanyikiddwa. Bw'oba omanyi olina ekitiibwa. Ate kati Munyagwa takyalina. Takyali oli Munyagwa bwe yali. Yamusonyiye. Kati gwe ky'oba omanya nti bonna beewadde. We don't have to go personal, Shamim. We don't have to go personal. Shalom, ensi tonnagitegeera butegeezi. Kati olaba abo abantu be bantu abasobola enkya n'obasanga ate beebuuza. Of course, ekyo kituufu naye. Kati nze mulimu ebintu bye sitakyamalako budde. Ekikulu kya byonna nze ndaba kimu ne nga bonna beewadde. Okay. It is a win-win game. Ng'obulamu butambula. Ntivata mukyawangaza mikwano. Gyo gituwangaaza. Kasita nange yanvumye. Emikwano gyo gituwangaaza. Omanyi kye nageza okusanga buli muntu mu nsi mulungi kati ababi be baliwa. Buli omu agamba nze I was disappointed. Abantu bandaze emitima. Abantu bandaze omutima. Nze simanyi lwaki njagala nnyo abantu ne bo tebanjagadde. Kogenda okusanga ensi yonna abantu balungi kati oba ababi be baliwa. Kinagamba nalaba message za Mother's Day nga buli omu agamba best mom in the world ne ngamba ate bamaama abaloga abaana b'abantu bo tebazaalawo ku baana. Anti walaba gundi. Walaba status za mikwano gyo. Tebawera na 10. Best mom. Bamaama abalungi gye bali Shalom. Bamaama abalungi gye bali. Nze salabako mamange ng'atuula n'alya nga tetunnalya. Namulaba nkuze mulaba nga afuba nnyo okulaba nti abaana be basanyufu. However yatukuza mu mbeera ey'okuba nti tatutiibya atulaze ekituufu atulaze ekikyamu atusomesezza eddiini ng'ate ali yekka. Naye nze kye mmanyi nti nakulira mu mukwano omuyitirivu era nze mmanyi mu bantu bonna abasobola okunnwanira ne bwemba enkya ku makya nkedde omuntu n'ankola ekintu n'avaawo kebere gavumenti yawo ne bweba teyina kyesobodde mukola mama wange nkimanyi bulungi ni gye mba ngenze tasobola ekisobola omujja mu bulamu bw'ensi kubanga amaze osasula omuntu oyo ku kye yakola omwana we. Nze maama wange ku baana be ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Wogamba nti maama oyo awo wennyini wa mukyayira. Awo mama wakola mpalanirako. Mama wange akola mpalanirako ku baana be. Bw'ojja n'oyogera obubi ku mwana we ng'atandika okwekengera. Kati nze kati bamaama abalungi gye bali.
gye bali ddala ate n'ababi gye bali. Maama mwabya maama wammwe muyinza obba mmwe abalina empisa embi naye nga mutya maama bawalananze. Mu maaso ge tetulina mpisa mbi. Ate ankuzizza amanyi bye nsobola okukola ne bye sitasobola kukola. Mimu asobola kikola ekyo tasobola. Bamuwaayira. Amanyi nti awo asobola kino tasobola. Ate era asigala ye maama. Ensi yonna ne bweba ekuvuddemu. Maama nga Mungu yamukuteeramu ekisa wallahi asobola okukulwanirira. Ne mu mbeera gye abantu bonna gye bagamba naye omuwala oyo asigala ye akyagamba bano tusikendeezeemu. Tasobola kujja kukonfrontinga nga balala bwe bajja. Nangu kusalira. Ensi yonna weegambira nti egenda maama we abeerawo. Si buli maama gamba bamaama abamu. Maama we abeerawo. Maama we abeerawo. Muve ku bakazi abaazaala abaana nga tebeetegese. Ate nga nabo bennyini baakula tewali mukwano we baakulira. Shalom abakazi gweva ku mukazi afuna olubuto. N'alukuza emyezi 9 ng'aluyina lumubonyaabonya n'aluwulira ng'ebisa bitandise. N'alaba sayini zonna ez'okuzaala nage n'asitama ku ttooyi. Ng'ayina n'ejjirita ne yeesalako omwana. N'amwesalako n'amusuula mu ttooyi. N'amuwulira ng'omwana akaaba mu ttooyi n'afuluma n'agenda. Bannayibba abawulidde ne bayamba. Ne bagenda ne bajjayo omwana. Naye nga maama atambudde agenze. Omulala yamukwata n'amuteeka wansi wa mipiira. Ng'amutadde bulungi nnyo mu busuuka. Naye n'ogamba lwaki teyamuleeta n'amuteeka mu maaso ga supermarket. Okusinga okubaza kasitoma. Okitegeera. Kale mulimu abazadde abamu nga balina n'ebizibu nga beetaaga dduwa. Nga bw'oba weesabira olina osabira ne bazadde bo. Nga mu ddwazo omuzadde w'ayina okuba. Omuzadde atusabira. Nga gwe olina osabira abazadde. Katuuse. Nawe naffe tusabire ku bazadde ffe abaana. Olaba kati mu Uganda ndowooza Africa yonna. Africa yonna abazadde baweerera abaana ng'enkya baagala abaana baabwe abo bababeererewo. Amala osoma ng'amanyi alinda biryamu bukadde senga tosome. Essuubi lyonna liri mu mwana. Liri mu mwana essuubi lyonna. Amulabamu ssente ze zonna, amulabamu muzimbira ennyumba, amulabamu okumuwanga bunaku ekyemisana, amulabamu okuyamba ne baganda be. Amulabamu oyamba ne baganda be. Kati ng'omwana lwaba tabikoze ebyo. Maama awulirira ddala nga omwana ono alabanga gwe yamusala. Abira ddala loosi. Tulina abazadde nga abaana be abalinamu kasente be baana. Nga batalina ssente n'okuteesa tebateesa. Aba aleeta ekiteeso namuga kusinalindamu. Leka Kasimu amalirize. Kasimu obadde ogamba. Nekikyamu ekyo Shamimu. Kasimu n'ayogera byonna by'ayogera. Sinalaga kati maama sina. Leka Suma yabadde addako. Kasimu bw'aba amaliriza ndowooza katulye emmere. Nerekereza ne siyambala ne sikola ki abaana abo babeerewo naye abaana ne baŋŋambye Zubeda maama tumuwa buli kimu naye nga bw'omanyi olumu we bikwatamu n'otamuwa toba mwana. Ayinza obba mukazi watuyerekereza tyayambalanga n'aweerera abaana abeere obulungi kati abaana amaanyi bagatadde bwali buvunaanyizibwa n'abaana buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira abaana baabwe. Tewali nsonga lwaki omuzadde oteeka abaana bo ku ransom. Mundabirire. Walemu basomera edduwa nga bato. Abaana olina obbasomera edduwa baleme kukaabya maziga ng'omuzadde. Bakubeerere ba mugaso ate naawe ng'omuzadde olina naawe okwesomera nange nneme bafuukira ekizibu ng'omuzadde. Kuba tewali nsonga lwaki omwana amaze okuwasa ayina famire naye agamba maama kampeerezengayo omutwalo buli lunaku naye nga maama bw'alaba mutabani we nga baaguze akanyama nga ye bamuweereza mutwalo ng'abuuza lwaki yalya lwaki ye tebamuweereza ennyama. Nze nina maama gwe mmanyi yasula mutabani we eddalu. Yawasa mutabani we yawasa.
n'amala okuwasa n'afuna ennyumba osaawa kwogerawo n'ekola oluguudo lwaffe n'amala okuwasa bulungi nnyo bali ne mukazi we balina emirembe alabirira maama we alabirira famire ye maama we n'amwesuulira eddalu ye kennyini ng'agamba omwana sente zonna zaakola zijja kuggwera mu mukazi maama yayonsa omwana bulungi nnyo ate n'amuloga agw'eddalu ng'asubiranye agenda omujjanjaba obutereevu era omwana yabeera omwo n'azuŋŋana omulimu gwe yali akolako ogw'ekitiibwa ne bagezaako okumujjanjaba mpaka bwe baamukwata ne bamumutwalira mu kyalo maama n'awulira essanyu awo era maama bwe yafa jjuuzi omuvuka yatandise otutereera kuba maama yafuna awo n'alwala n'afa kane oba omusabira Allah amugaziyize kabbuli maama oyo bw'atyo ku muzadde aba muzadde alina omusasula ye Mungu kyova nze ngamba nnyo wano abantu maama we ne bwakunyiizanga totuuka ku extent egamba nti nakubye maama wange oba emuyimiriramu omuvume kuba ye ayinayo agenda omusasula atali ggwe agenda omubuuza obuvunaanyizibwa bwe nakuwa wabukozesa otya so abazadde abaana bo osobola obutabenkana kyenkanyi naye ate osobola obutakibalaga kuba abazadde bonna balinayo abo abaana baabwe be baagala ennyo ennyo nga yewuwe mutu wa watu nga taata ayinamu owuwe ne maama ayinamu owuwe naddala wano nga bakula just we batuuka mu myaka gino gye tulimu bikyukamu gy'olimu mukwano olimu ku lushalo gwe bwe wetunuulira bw'oti kati mba YouTuber mulenzi kyasinga obukulu ekyakusibisanga enviiri kyali kendeeza myaka era okkomera lino lyatuyamba ffe twanditegedde nti toli wa myaka 22 gye wali otugamba watuyingiramu ng'olimba kyekisooka naye mukama ono teyeerabira baddu be ne bakusiba olwakuggyako enviiri emyaka gyo gyonna gyavaayo tugenda mu kkooti ennanga muntu yo Shalom oli mukulu nze nali manyi Kasuku omuyita Godfather nga akusinga emyaka naye musinga Kasuku yalina okuyita Godfather naye nange ate mmanyiddwa luno golo zakyo tukyaza Kasuku bw'omukyaza oyagala bintu bya kintu kikulu byabayogera ze wokyaza bintu bya kintu kikulu buli omukazi w'eggwanga go generation yeddako tugizimbe tunalowooza kukola kazi bwe kapo bw'obeera nabo ne tugenda kukola kazi bwe kapo bw'omubuuza naye kakino kiba kitya omwana ono mutono mikwano gyo nga gyonna bantu bakulu twagenda olaba otandise obukubagano ne Saimo mukulu munno netugamba kale tubadde ku nsonga nkulu abantu bali mukuwuliriza abantu bayogera kasi toyogera ekyobusiri kyonna sisobola kukuleka Kasuku kyayogedde kituufu bwakulira Saimo essimu nomuga tuli bantu bakulu kwete tasobola kwogera kigambo ekyo Shamim tuli bantu bakulu emyaka gikunyiriza ddala gikutabula obukulu bukutta nedda njagala agyogera nga si mukulu naye kati ggwe nange kenyini nakuyita baaba nagenda okweyimirira ne baŋŋamba ndi muto tojja sobola kweyimirira twagala omuntu omukulu kuba ali myaka gye emyaka gye gyonna gyavaayo kasita ofuna obuviiri obubanga obufuuyirizi wano ng'ate eno nkulu bwebuli obuviiri obulunga akana kabinya bantaze ka pasita kakabasumba bekampala oberakola ne kyaki ndagule anti kati tebasobola kukumma layisensi olwenviiri myaka gyo kati gwe kyakiyombo oyinza okuba nga eyabugembe eyange beetya eyo mbaamuwona leba mulya nnyama abo bwe batyo myaka egyo seggona oba watwagala kukola leero nga tabadde mu moodi wekola ate ntya omukwano lwaki obadde omumanyiira obadde omanyi tugendera kiyitako kyokonsesa just kigambo bukulu gambo Zubeda mukulu kimutabula newebaze Katonda ose ku myaka abala kwe bafiira baani abala kwe bafiira abayimbi yajjawo yafiira ku gino emyaka
Shamimu. Otuli watulimba mbu wajja oli muvubuka. Emyaka njagala ya Shamimu ngere. Agenda olaba buli kitu kugamba ukimanyi. Eno wuno ddagala. Eno tukaba alusa. Ebitawuluzi byonna obimanyi. Buli ddagala bagamba omwana yagudde emmeme gwe kwe tukubira. Tonsibaako kya mmeme. Tulina ano omukulu yagwa emmeme ne tukubira. Ani yagwa emmeme? Nga muntu mukulu? Nga YouTuber? Nga yagwa emmeme? Ne tukubira. Ate n'ogimujjanjaba. Tusirikidde eby'amashalom. Kale nja kusibira bwereere by the way. Intention to sue. Nteeko $5,000,000. Olaba ogwo baagongezaayo. Paka nga March 5. Louis Light yamenyesa amavivi, which is good. Yetonze. She's going to apologize. Bambi, yeah, it is okay. She's going to apologize. If it is the only way esobola omujjayo, akikole. Aveeyo. Omanyi nze ekinnuma abantu batuula awo ne bawagaawaga abantu naye gwe si gwali mu kkomera kati gwe Shalom ekkomera olimanyi. Ffe abasigadde ffenna tetulimanyi. Bantu baffe be tulabe baliyo. Naye ogenda n'okyalira omuntu onoolaba embeera gy'alimu. N'ogamba kino tukikole. Gunsinze aliwa bitono. Omwagira ekyokwetyo kati oli very happy kubanga lwali kyalina kwetyo. Bw'aba kyeyasazeeyo nga alaba kyekiyinza okubeera nga kikkakkanya abo abaamutwalayo akikole. Ate n'abantu abadde balumba balooya be nga bagamba balooya simabisi balooya bafune balooya ab'amannya. Kale nze nina nange bias ku balooya, nina obuzibu, nina ekintu kye mmanyi ku balooya. Naddala nga looya abadde tamanyikiddwa. Balooya balina ekintu kye baatandika. Looya asobola okukulowoozesa nti omusango watta muntu. Ng'akunyonyola obunyonyi bwagwo. Looya asobola okukola ebintu by'ekisiru byonna naye ng'amanyi kyalina okukola. Naye ng'akyayagala okujja kati ng'egyo egy'aba TikTok biki. Ayagala asooka ajja annyonnyola abantu akole interviews ku interview. Annyonnyola abantu obuzito bw'omusango. Ayagala kumanyika. Nganze ndi mukomera. Oli mukomera. Yayagala mmanyika. Kyova nsaagala balooya bakola ebintu teri muntu mu nsi muno alimba nga looya. Amazima aba agamanyi ng'era amanyi n'obuzibu obuli mu musango na kikyalina okukola. Wabula okulaga nti okusaba essente ggozi weeyogamba omusajja bannawo yakoze. Ayina osooka n'ateekawo obunkenke we bakozayo bw'agamba gwe genda leero. Kati kanteekemu production warrant. Naalyo asobola n'okwebuzaabuza nga production warrant bw'otabaako bantu bo bali serious. Naye esobola obutagendayo. Naye alaga akyakola. Nga bw'awoza olwo oluzungu olwo olungi. So now what this? N'ateeka aleeta vocabulary mu abali abantu booli gwe baasibye ze mutategeera ne muga twafunye ono. Boogera ebigambo nga tobitegeera. Naye waliyo abo abatamala budde. Najja naga Shamimu guno omusango teguliimu. Bwe tukola bwe tuti omusango guba guwedde. Waliwo yagamba mbu omusango mweguli abuli mwagamba omusango teguli. Gye bali munnange. Gye bali naga Shamimu guno omusango omutono omuntu waffe basobola omuta. Mu bbanga bwe tera nagamba n'amazima. Bwe gwako ye n'atuula ng'alinga na kansilaawo. Lawyer. Ye n'akwata family n'aginnyonnyola n'abagaa kati ngenda luzira kukyalira musibe. N'atuuka n'agamba omusibe nti Shalom gunsinze aliwa bitono. Twetonde. Omusango guno osobola obbeerayo nga bali bakyayagala kukakasa. Naye singa tukola bwe kino ovaayo obulamu bwo busigale nga bukola ki? Nga butambula gye bali awo balooya abaakowakowedda nga tebamala budde. Nga gy'anagamba amazima g'otayagala kuwulira naye nga ge mazima. Kati wali tuyina buno obusima buba bwakafuluma. N'alyoka yeetalaatala n'akwata balina obukooti bwabwe obugenda bwewujja bwe buti emabega ngakkirira. N'alyoka abalaga nti obunkenke baba ne fayiro babanga abakola mu malwaliro. N'alyoka abateekako obunkenke awo mubiteeko nga olooya bwaga kanso n'abalowoozesa nti omuntu wammwe yasse muntu. Olwo n'akulaga nti ate jaaji muzibu nnyo nga jaaji talina na buzibu. Omulamuzi oyo si mwangu. Omulamuzi oyo n'omubuuza omulamuzi oyo n'atasse muntu. Lwaki owaayiriza omulamuzi? Namugaba alete ppisi yange muga okwetingira gundi bannaye. Waguza ne laptop? Mugaba alete ppisi yange muga okwetingira.
Ani? Tulina MacBook. Mwagiguze? Oba nayo ya kibanja mpola? Ya $1,12,000. Kibanja mpola? Bulijjo eri ku studio. Bambi naye nga tekola. Munaagitambuzanga? Bijjo gye byalako Netflix. Munaagitambuzanga? Oh bambi. Ndinasoka. Munaaso gikozesa? Muso okopako waga muteekako. Shamimu, lwaki omuzadde abasiba muzadde munne? Lwaki omuzadde abasiba muzadde munne? Omuntu eyazaala abaana tufunye obutakkaanya lwaki oba osiba ate omuzadde nga naye alina abaana? Bw'oba owabadde onkola omusango wadde tomanyi nti nange ndi muzadde. Kyalimu ebintu bino mubijjemu ebintu by'ekisiro. Bw'obanga olumba omuntu manya nti olumba muntu. Saagala muntu munno osiba otya muntu munno? Muntu munno lwaki osiba muntu munno? Akusibidde kyakusiba. Muzadde alina omwana. Nanti nezziwe alina abaana. Bwe bibanga ddala byali bituufu kubanga kyesaagala konfaminga nti Luyi yatugamba go nti yaliiye. Naye omuntu yenna bw'ovuma omuntu ng'oggyeko ebya Luyi, bw'ovuma omuntu alina abaana nga naawe olina abaana, ye tomugamba kyakukola. Bw'aba asazeewo okukusiba nga ye tasobola kukuddiza mu bivumo, kyasobodde okukola kuba naye alina abaana. Okitegeera? Nze nawulira awo Bebe Cool ng'agamba abaana bange bakuze, nina abaana. Okitegeera? Kuba wano eno abantu bagufudde mugano, bajja ne bawemula abantu ku intaneeti okwo. Omuntu najja n'akutuulako nga buli lunaku alina okukuwemula. Abamu abalowooza nti balina wabweru wa ggwanga kati bakikozesa nga chance. Gyendi teri muntu ayinza kunsangayo, gyendi ndi wala nze tebasobola kunsiba. Naye nno munnange oyina era ky'osobola omukola. Just nti abantu abamu bagamba bugambi oyo kamuleke. Kati waliwo omuntu ajja n'akwogerako nga bina ne byakwogerako bya bulimba naye nga just ayagala kujja kukolayo views. Yakiteekawo buli lunaku nina okubanga nina kentaddeyo ku For You page. Naye nga For You page agibeerako ku maka g'abantu. Agasaabuluza. Okitegedde? Agabeerako ku maka g'abantu, agabeerako kujja kulaga abantu nti nze buli muntu mmumanyi, ekitasoboka. Tosobola kubanga buli muntu omumanyiko ekyasoba. Then go oba omulalu. Wala ku TikTok bakoze live ekiro ekyo. Bw'amala ono n'akwata oli, bw'amala ono n'akwata oli. Ekyo kyokka kiraga nti tolina byakukola. By the way, abantu abali e Bulaaya, ekintu ekisookera ddala otulaga abamu mu abaliyo nti muli idol kyekyo. Kubeera kuzirayo. Sayini esooka nti oli Bulaaya naye tolinaayo ky'oli mu kukola. Kubeera ku live nakumanya buli ali e Uganda ng'olaga abantu nti olina ky'omumanyiiko. Ku bifo e Uganda. Era ng'otuula bw'oti mu ntebe y'emu. Tosobola bannammwe gye bali e Bulaaya bakoze ebintu kuno bazimbye amayumba era obalaba tosobola musanga ku intaneeti okwo ng'alinayo gwe yeefuula nti amanyi naye gwe amanyi babba b'abantu, ye gwe amanyi Zubeida bw'ali, ye gwe amanyi Kasuku bw'ali, ye gwe amanyi Shira Price byayitamu. Oli bubi okuba e Uganda n'osaba bakuyambeko ku ssente. Oli ku intaneeti, oli ku bantu, ssente z'osaba bakuyambeko nga bazirinamu ne mu nsawo. Oli ku bantu weefudde nti buli muntu omumanyi. Already embeera gy'olimu sayini emu ekulaga nti saba nnyo Katonda. Bad off, oli bubi. Yigira ku banno abali e Bulaaya abalala. Abantu bali e Bulaaya nga ali bize, obudde bwe bwafunawo kwebaka era kyekimu naffe wano. Ng'oli bize mu mulimu gwo. You're busy. Omanyi abantu balowooza nti bw'anaalaba Shalom ku For You yeebuuza Shalom akiko. Shalom aleeta abantu abakyaza abantu ne bafunamu. Abaana b'abantu ne bafunamu abantu waliwo abadde ayita mu depression n'abaako naga kaŋŋume olaba Shalom bagaye kino. Olaba Shalom oyo gwakyazizza agambye ali mbadde simusuubiramu ekyo. N'okyusako obulamu bw'abantu naye nga gwe ojja kuwemula bantu, kwambula bataata b'abantu, kwambula bamaama b'abantu. Kyokka ekisesa nga naawe oli muzadde ate ng'olaga n'abaana bo n'olaga nti obaagala nnyo. Oli ku bazadde abalala obawemula. Abantu bali mu depression ey'embeera embi n'ey'okubeera mu nnyumba ezo nga tebafuluma ne balowooza nti abantu abalala be baabateekayo abataziriimu.
waliwo alaba ng'abonaabona alowooza waliwo eyamukola ekyo ekintu aboneebone kati n'alyoka akwata obusungu obwo bwonna mu kifo ky'okukola ennyo yejjemu eyo embeera n'obuteeka ku Zubeeda n'omukeerako bukeezi mba ndi awo ne babimpeereza kati nensooka ne neetegereza ani yanjogeddeko nga wali tolina kuba muntu nenkuleka ne ŋŋamba I don't have his time ekisooka nsooka nentunira yanjogeddeko ki nga byonna tebikwatagana ne ŋŋamba kino abadde akyetaaga kuba ababutakikola tubadde tumufiirwa ate kekiri nti ku lw'abaana be abantu abamu tubasonyiwa ku lw'abaana n'ogamba ku lw'abaana be bambi Mukama amugye mu mbeera eyo gy'ayitamu ku lw'abaana be Mukama nze waliwo wano omuntu gwe mmanya jjonkera abantu online kuno n'aleeta obujulizi bw'abantu n'aleeta bwino ku bwino screenshot naye natambula nengenda nentuuka waasula nafuluma eggwanga lyo nengenda nentuuka waasula neŋŋamba mutuufu atuvume embeera gy'ayitamu bwe tunaamuggyako tuvuma yandifa era nze namusonyiwa ate bw'atatuvuma kinneeraliikiza ne ng'atabanga yakafiiriddemu akayumba teyeetuga ng'ekibuga ky'ensi mwe yagenda ne gy'asula ali eyo mu kyalo eyo waafunawo ka tayimu ng'alikoodinga ng'alyoka alowoozesa abantu nti embeera nnungi kumba ali bubi naye muganda wange kankubuulireko tewali muntu yakuteekamu eyo mbeera taliiyo kyusa mindset yo ku ndaba gy'olabamu ebintu naga mindset gwe nagagwe nawakana nenjoga neganze tosobola kati gwe Shamimu tosobola bba kyali wa mulabe wange nayo noba kyali wange nogagwe tokola mpalaniraako you're not a loyal friend bwe nali ndowooza nga nkyali muto mu birowoozo okitegedde naye kati nze Shalom we natuuka gwe bw'oyawukana n'entambi nga nze entambi talina kyeyankoze gwe n'entambi ebyo byammwe nja kwogera n'entambi nedda era nze nja mukuba mugaye entambi empaayo akantu then you're not a loyal friend ebyo gwamanyi tonteeka mu bintu byo bwe njawukana ne Kasuku tewali nsonga lwaki Kasuku akugaana okukola nange okitegedde kati ate gwe buba busiruwo okweyingiza mu bitakukwatako ebyange naye singa ekyatuddiŋŋana ng'ofaanana ng'omusiru kati gwe tolaba nti awo we weetooloolera gwe musiru ayimiriddewo bw'otaagala nange mba simwagala ako kamanyiiro nali mbirowooza bwe ntyo nga nkyalina obwongo bw'abaana abato nga ndowooza nti omuntu bw'aba teyeyagala na muntu nange ndina omumuwalanirako abantu bamala ne baddiŋŋana gwe abalimu wakati awo wokusatu n'ofuuka omusiru gye batuulya ne bategeeragana tobeerayo kubanga ne gye baayawukana era tewaliiyo so nze bwe nzija ntambi nanyinyonnyola nti olaba Shalom oyo nga mugaawo bambi naawe bw'ojja nonyonyawo bambi bwe mba nsooka ogenda ne Kasuku ne mugaba abaana bafunye obutakkaanya tusobola bayamba bwe tuba nga tetulina bwe tusobola bayamba kati bagaa buli omu yeewalane ne munne mu mbeera gy'asobola okuba nga mwewalana naye nze bwe nzija okkima akantu anaakampa ambuulire bukyali n'ataakampe kati bw'otandika okungwe ne Zubeeda like emikwano gye giriwa lwaki oyogera n'entambi nga nkubuuza mpozi ntambi nga bwe yankola ki njanya kye yankola nze mukwano gwo kati olina okuwalana on my behalf nze sisobola ebyo munnange nakula nze tosobola kunnemesa kujja ssente we nnina zijja mbu olw'okuba mmwe mwewalana nze nnina abantu bessaagala nga anka akolagana nabo naye bakola bizinensi naye nga nze bantama olutamu nga nabakoowa naye nga ye akulaga munnange tukola bizinensi nga nange nnina mbe nga yabakoowa dda naye nga mugamba mukwano munnaye nze bizinensi oba gwe wabakoowa nze nkyakolagana nabo kati obyo ebintu by'olowooza byakyana kito just kyokuze naye obwongo buto nga gwe bw'oli omumpi nga naawe bw'olina amamwa so ebintu ebimu
olina tandika bitunuulira ngeri ya kintu kikulu kuba kati bajja kugenda baleete nga nze nina ddiiru ng'ate wawalanirako kasuku kukubira Shalom waliwo abadde aleeta ampa akalango naye nga naawe akwetaaga sijja kusobola kukola otakagana Uncle Keiko sikwagana naye oyo tekyaka kasuku anaakiraba ati ofiirwa ssente oli ku kasuku anaakiraba ati kyokka kisinga okusesa nsobola okukubira kasuku bane muteerako mesemu nga waliwo omulimu onookola n'agamba leeta omulimu ye n'agamba we don't need to be friends for us to work together leeta omulimu nkole gwe gwamanye oba oli awo nga gwe wagugaaniddeko ye kennyini ate ye n'agukola ate kyenkugambye gwe ofuuka omusiru ate ezo surprises ozirabyeko ate ekyaziraba ojja kuba oli awo ng'omuntu gw'owalaniddeko gw'osanga oli n'omusooza wayita toyita kyokka sigo gwe baakyawo juzi wano baana baliwo wano juzi wano nadde nga bampeeza live ngamba okay bwe kiri kati gwe ddaawo nze obudde sikyabulina Shalom tokola mpalanyiraako Shamimu obudde bwe nnina kasita banga nti awalimu omulimu nga si gwa haramu kuli kussa kasita omulimu guba nga si gwa haramu kyakubiri ng'ogwo omulimu teguutyoboola kitiibwa kyange nga mu minizi zange nsobola okugukola saagala kumanya oba mukwano gwange oba mulabe wa mukwano gwange yampitidde okukola omulimu ngenda nenkola omulimu nengumaliriza nenzira ewange nenneebaka abaana bange ne balya ne banywa kati gwe mukwano gwange bwonko naye Shamimu okikola otya ekintu ekyo mwana gwe wagenze n'okola omulimu ne gunnagukoze but it's wrong kikyamu ewa it's bad mukwano people are supposed to be abagagga be bantu abeewalana nga bw'okiwulira osobola osanga abasima abagagga kwagalana nga batudde mu kasako bwe kati nga bonna tebakolagana naye nga waliwo ekyabaleese ekibagatta kiri ekibiina kyammwe ekyabakyala abalina ssente basingo mother kati nno olwo abavubuka ne balyoka bampeereza Shamimu antu paaka bakyampeereza message Zubeda mbadde njagala kujjako mu kibiina tokyagala kukola waliwo gwe nagambye genda okole muvubuka oba si kyekyo ebintu ebyo biba bikumenya bitunde bikaliriro bitunde nga sausage ebitundu byekyama nga bimumenya njagala kungattako mu kabiina k'abo abakazi abalina ssente gwe bagambye bo bazifuna mu kwegatta tuteekemu yagaliza ofune Shamimu nze nsobola obbasanyusa ani yagaye nti banoonya kubasanyusa bavubuka mugende mukole mugende lwaki nkola nga nina omugwa gwa Musa ate nga mpangala mu kisaawe mugende mukole ojja kwabika ebitundu by'ekyama nga weekatanka obusima bwo putulu semanyi oyagala sanyusa abagagga bizinensi yaffe mujja kwabika akongera ku size omwavu ogenda sigala mwavu mukwano omwavu bw'obanga oli mwavu ng'otambula bulungi mu kisenge ogaggawala chances are very high you're going to be rich you're going to find a very rich sugar mommy who's going to empower you because of your services teri mulimu mubi nga mulimu gwa kutambuza bitundu byakyama si mubi abantu bagaggawadde kankubuulireko ninaana eno abawana bemmanyi ng'omulimu gwabwe gwa kutambuza bitundu byakyama that's a good business but ku 10 towabya bantu yogera amazima ng'oggyeko okutunda eddagala lyo ayiri eddagala osobola oddiguza abagagga bangi abalina nze ebyo mbirabyeko kati omuzadde ngoyo abaase basomera omwana woyo omulala edduwa abaase basomera Husina edduwa ate bagamba bazi basomera naye nga bwakugamba era bamanyi nobbibalange naye Husina ku dduwa ze nkusomera gwe atalina adde kyokyukako osaala buli nkuwulira eyo mu kibuga otawaanya banno ova eno ddeeri abasajja bakulemye maama nga yagamba omwana we ekintu ekyo leero aleeta obwana buno bwazadde obutalina bakitaawo buli mwaka oleeta wano omwana simanyi lwaki okwegattako otosooka n'okuvaako n'olabira bano be watuleetera kuba kati baganda bo basalawo era ne bampeereza ne bufiizi ate abaana bo balwala bapamaapama nze nabalabirye ate era ndabirye n'abazzukulu olumu ng'olumu mutuufu ng'oyababuuza Husina ku bwavu bw'oliko ate ozaalazaala biki anti agwa mu basajja abaffe laba yakafuna ono n'amulaga mbu amwagala n'amuliddeko byamulyako
nadduka obuzibu bw'omusibwa osina naye nga abazadde abaana bamwe abamu abatannafuna mubambi mungu batannawanika madaala baba beetaaga buli w'omuzzaamu amaanyi nti kijja kusoboka naawe ojja kikola ng'ate gw'olina kubudaabuda ate ono atalina temumulaga nnyo nti ali out of place mu banne bw'aba alina kyayagala oteesa mumuleke naye ateese naye nina abaana bajja mu inbox yange awo nga maama waabwe oli mulala ng'okwatakwata ku bintu byange ebintu ebyo bya bbeeyi mbe mmanyi twogera kuwajja mu inbox yo mmanyi twogera kuwajja mu inbox yo nga bagamba maama waabwe baani abajja nga bakulopera maama waabwe mbadde ate nendaba oli akwata ku bintu byange so tukolera ku give bajo naye maama tukolera ku tebuuke muyina squeeze back yange bagiteekamu obulango babuteekamu mukama wange abaana maama waabwe weba tebamuwadde ssente maama basi maama lwe bamuwadde baba baana lwe batamuwadde maama ayogera ebigambo nga 10 n'akubira buli muganda nga abaana we batamulabiridde ng'abaana we baawasa ne bamwerabira abaana bayingira ekibuga naye nze yeerekereza nze maama bw'ayogera n'agandresi nga beetaaga gogola misuwa awangale mu kisaawe togisiiba nnyo ku baana baavu abavubuka mugende mukole onyawo mba nkola wamma abavubuka kano kwongera ku size one Shalom Oil omuggo gwa Musa lubalala ndowooza alina gamba wakula omulaba kati ffe betuyinza birowooza ono ali ku 0705 27 1973 naye ekuwa example kyogenda okulaba bwati Shalom Oil akola obulagu akola ekkuba weritali 0705 27 kati bwamalirizo ddikola ekkubo afune omukyalo omugagga namwandu bwe biggwa hamwe sente anti abaana beevuga olina kuba muddu awulira avubuka kati baabo kale omuto wa by'abantu oli okola ne wano wooli okola naye saaga muvubuka abeere mwavu nga mulungi Shalom omuto wa by'abavubuka abo abavubuka bagende bakole anti amba nkola nammwe abakazi omuvubuka osobola okukola masaaji pala mugende mukole omuvubuka asobola okukola masaaji pala teri kibinga kubanga ebitundu ebyekyama bye bikutunda Mungu kyava yabikola nga abikwese kuba nti bisobolera ddala okuba nga bye bigenda okukusuula oba okukuwana era ye Mungu eyampa ebinene era ye Mungu eyampa n'amazzi nze Nadia yakimanya kimenye okukozesa okugaggawala bameka abagalina nga badibye taliwo amazzi adi baddiya nkubuli bali batiiriisa ani yadibanga amala otiiriisa namwe ekkumirye ate abo bangi ezo nnyingi nnyo zibabawa amala otiiriisa munye ne bamunyusa n'omutwalo olumu ne bamugaa agenda ku boda ngenda ziweereza ng'atebeza amasuuka wakima amazzi ge mukwano abawala nina gwe mmanyi baamali omulya bulungi nnyo n'atiiriisa ebyo byonyumya ebyekisiru n'agenda nayo nga tugenda sasulya ku boda ne batuukayo nomusajja n'aweereza ssente ku simu ate n'azikola rivaaso musajja mugisu kati mukwano yali mugisu omusajja nedda oyo mugisu saagala owabye baana bawala yadde abaana ab'obulenzi mukwano genda okole ne bakulira ku bbanja ng'oli muwala mulungi amakulu n'owa boda yali agenda mukuba empi omuwala yafuna kamufunza anatiriisa ajja kufunda abule lekerawo bakuzaaguza ebyo ebintu bye ebyekisiru Shami mugambye ki ajja kufunda abule yeenoonye nga teyeeraba kawatutuusewo jjajaba puroguramu gyatirimukwogera twagala owabye bakazi watutuusewo alina bufunza simanya genda okole amakulu gonna gakkola ofunirawo omusajja waliwo no MP gwe bakuba akalwona nanagira obutambi obwafulumye ezo sente kali no by the way n'abantu abafulumye obutambi bw'abantu it's not funny it's not funny naye obutambi bwattunzi it's not funny naye bwattunzi obutambi it's not funny era kati nammwe ababyogerako nga museka nga mukola bikimu mutuleetedde ebizibu abantu ababufulumye baba balowooza kirimu amakulu so honorable mumala ofulumya obutambi bwe what next bwe yabufulumiza me have my videos era omuntu abakatadde banyakawanya kawagundi anti kati bw'omala obufulumya kale abakyala market erinnya eyaki bw'ofulumya akatambi abyakisiru Shamimu abaana batunda obutambi yakulanga bw'oyagala kisaazi abaana batunda obutambi Shamimu olaba naawe oyitawo owaagamwage
era n'ofuna n'omukazi agumira ebimwabyo. You're going personal. Ati kye nagambye bw'ojja personal tugenda You're personal. going personal. And it is wrong. It is very wrong also. Be very kuzo eno shewed. Be very kuzo ogazi ya mimwa. Sijja biranga bijje ko shewed. Ora tomanyira. No shewed mtoto Sagala ovole muntu. Nina abaana. Nange nina abaana bajjo. Nina obukoddomi gye bandaba. Nange nina abannazaala. Nabakimanyi oli mumpi. Bakimanyi olina agamu. Nakagezza teyali bwe giti. Gamwago bwe gaali era maama we nayogera naye yaŋŋamba teri kyamulumanga fulumya gamwago. Omwana ayina bamuzaala abayenkana. Nga bagawa omwana naye gwe olwakufulumya yagamwa. Kyova olaba olangira bikwenkana. Tewaliyo mulimu gusinga ogwo. Omwana we atudde alanga mufunza. Kyova olina agamwa. Like agamwa. Olina faani. Sima esi. Tekulina esi. Kyukempe owe. Amaja nyejiwujja. Jitujja. Buli aseka mulaba. Tugenda mukwano bwasazeewo. Aseka mulaba. Era njagala basuubiza tebijja kukoma wano. Oyogera tusuwinga. In America. Olaba omulamuzi yakusonyiwa n'emimwa gye. Kusonyiwa mutujju. A time T, the Lord will make it happen. Be very close on 5-2-60-20. Jakebye obulango bwe n'okumusasa. Ajusnike yabalongosanga tobali wansawo ate nana haba mouthwash. Amanyi agaluma awunya akamoto nyova moyo sayisa abagaza ludda mufunanana. Ndoza nenge gyokuba obulango zibirizaamu ng'abantu abakulu abalanga eddagala ly'obuliri. Zazaala nnyoko. Lwaki siri mukulu. Zazaala nnyoko. Naawe kiwulidde. Okiwulidde wekiruma. Kakadde gw'omanyi. Olwabumpi olowooza oli muto. Ng'olwagamu olowooza oli munene. You're just short mukwano. You're just with a big mouth. Ate okuze n'ogwo omuti olaba ne Sayima akusinga. Obukulu. Mama ngamba ndudde. Singa Sayima obukulu. Nze Shalom samanya nti watulimba. Sabo wezizika mu Godfather kasuku gwe Godfather we.